bwe bali kubeera nga olaba Germinant Yugi naye nga jjukira nti nno akatambi kenkuleetedde ke kumwana mulenzi wali Dr. Jose Chameleon ne Wizo Manizo babadde wali muganda wange e Congo. Bino bye bali mu kulya muganda wange obimanyi, wali obirabyeko muganda wange gwe alaba Germinant Yugi. Kakati akatambi kakano nkakuleetedde muganda wange nga womanyi nti nno Wizo Manizo ali kwezi nnyo ate kosa ne wali Dr. Jose Chameleon muganda wange gwe alaba Germinant Yugi babadde wali Congo era nga babadde bali mukulya ebisaanyi oba bye bayita bikatapira muganda wange gwe alaba Germinant Yugi. Bino ebibeerako amajimbi amanene muganda wange oba babikola batya kati okubisiika eri muganda wange nze naawe naye nga jjukira nti no obutambi buno mbuleese okutambula kulaba ate waliyo ebyewunyisa muganda wange oba otambudde amawanga ag'enjawulo muganda wange gwe alaba Germinant Yugi. Ngenda kubeera nga nkolekera obutambi buno naawe okyerabireko wali wonna ate mmale nkomewo. Look at the friends that I chill with. Not Saba. Look at the friends I chill with. Not Saba, bana. Bisanyi muri jabi wa mawe biti. Yeah, lunch with my Congolese friends here. Eli. Wizo Manizo. Yo. We are here in Bandari. Wizo Manizo de mapome wa muita. Now, Melo. Melo doesn't want to try. But as we're going to have this, we're going to eat some of these caterpillars right now, see?